kyemmanyi ku Mildred yali ayagala nnyo Dani. Yayagala Dani n'obulamu bwe bwonna in that nti yasanga Dani nga talina yadde n'ekikumi. Yasanga Dani takola. Naye Mildred n'agumiikiriza Dani n'abeera naye ne bakola omukolo ogwo gwe mwalaba gwayogera mbu yaleeta ebintu bingi nze bye saalaba. Yaleeta ebintu bingi. Saabiraba. N'amupiika n'ente ey'okubiri. Ne bayimiriza omukolo okujjako ng'ente ye etuuse bwe batetuuse omukolo guyimirira. Maama w'omulenzi n'akwata ATM. N'adduka ne baleeta ente ey'okubiri bagikima Kaleerwe ne bagireeta. Bannange. Baleeta ebintu bye babanja. Mwenna. Kati gwatukakasa. Mwenna. Bana kino nkyogera bannayuganda abalaba programu eno kino nkyogera nga nze naliwo ku mukolo ne mba mwagala obujulizi n'emikwano gyange abalala abaaliwo baliwo ku mikolo ebintu byonna Mwami Kavuma by'abanja teyabireeta. Yaleeta ki? Ekintu ekyaliwo ng'ekikalu yali dining. Ate nga neyo dining Naule Mildred ye yagigula ku busente bwe yali alina ng'alaba agenda swala kuffe mikwano gye ebintu omusajja byakoze eki byaleese kwaliko kureti za soda 6. Mu bintu birani bye yaleeta bye njagala osooka otumenyere. Dani yaleeta ki? Kureti za soda 6. Bia zali kureti 6. N'obubbo ebibbo ndowooza byali tebiwera na 20 n'engoye ndowooza zalinga mu 5 7 ne dining ate ng'eyo dining Mildred yangamba omanyi mwana gwe kiganye nina okuleeta ye tutekemu ekintu ekisobola ogaziyagazi ojja kuba twakolera omukolo waali wagazi poloti eyawa nga ne poloti gyalina ekyabakadde kwaliko entuuyo za eri kyabakadde siggayaza kwaliko entuuyo za Naule Mildred epoloti midi gye yalekawo ng'erimu n'ennyumba etannaggwa. Tagemanya gange so kumpita Zubeda byantalo watali ntalo sibeera opanake nino talo natano dawe mabeka otado rufukiro otalo na yera one man is army one man is army nalwagudde njagala kubategeeza nti tuli wano okugoberera ensonga manyize ndi muntu w'abakyala nnyo naye bwe mbaye nejegerako ku basajja mwena wena ne muntunuulize emmundu navayo ne mbagamba bannange abaka abakima ebintu ku buko eyintu kyemukola kibi nnyo ng'oba olowooza oswaza mukazi omu naye ng'oswaza famire yonna mulimu abaana ab'obuwala abatannafumbirwa abatalina musango mulimu bazadde baffe abatamanya gye twekwanira ozze olekanidde bazadde bange jangu ewange direct nze yakuleeta mu famire eyo nzego eyakwanjulayo eyo tewali n'omu yakuleeta mwena mwenna ne musooka mundeekanira social media yonna nekwata omuliro twali awo ne honorable Nabira Naggayi ne mutuvumavuma awo tuli abayaye tuli babbi neŋŋamba kandeeta omukono leero gwe mba nsooka naye mukoddani ne muleeta n'atubulya bye yatubuulira olwaleero ndi ku Dim Bridals wano ku Pioneer Mall level room PI2 ye level esembayo waggulu ew'omukyala ayambaza abagole Dim Bridals mumumanyi bulungi nnyo ayambaza abagole apangisa engoye nezammwe abagenda obugenzi okubuuza ku mikolo gyammwe wali mukyala mukkakkamu omukyala ono lwaki leero ndi wano mu misango gya Dani mwali era abalaba interview gye nakola ku Dani yatutegeeza nti Dim Bridals yakola kyamaanyi nnyo okwonoona obufumbo Dim Bridals abedde Metron ku mikolo gya Mildred 3 egy'abasajja be 3 nga ye Metron Dani agamba Dim Bridals Diana waffe teyagezaako kuwabula mukwano gwe wabula yamwongerangayo nti tukuule ono tukuule n'oli munnange nga mmanyi Dim ne mugamba Diana lwaki okola otyo naŋŋamba nedda bannange muganga jangu abasajja bano batumalawo erinnya lyaffe ly'abakazi lifa ligenda kyekyensonga endeese wano Diana asooka atubuulire amazima ku Dani gayogera azaayo n'obufumbo bwa Mildred bwamujjamu buno bwabeera Metron bwaddamu bulala bwabeera Metron bwaddamu buno bwabeera Metron mpaka ku buno obwasembyeyo bwabadde ogwokusatu era Diana yabadde Metron kyekituufu naye guli ogwokusatu awo gwe baatugambyeko ogwokubiri awo wakati sigulinaako bujulizi kuba ebifaananyi tetwabifunako byo kati Diana agenda tubuulira ki ekiriwo ensonga kyentuufu eri wakati wa Dani ne Diana ne Mildred waliwo n'omukyala awo omulala bambi ye tetumumanyi nnyo naye tetujja kutawaana kumunoonya kosa n'abazadde tetwandyagadde nnyo bateeka mu kamera naye wekinaaba kyetaagisa okiryalinga amannya g'abantu bano bonna abali affected mu bino ebintu tujja kubanoonya Dani oli otya
Ndi bulungi Shami mwali oteeyo. Omulimu gigenda gitya? Bannange emirimu gigenda bulungi neera nga bw'otusanze mpozi nja kusooka okweyanjula tamanya agange bampita Nalongo Diana owa Dim Bridals. Tusangibwa wano ku Pioneer Mall PI2 twambaza abagole n'okubakolako. Bali kunyiriza abakyala. Abakyala tubanyiriza neera bonna tubakoola bajje batwagire. Ndabye n'akavidiyo kakola. N'akavidiyo nkakola. Kensookerako ne make-up omugole yenna ng'awedde byonna tubikola bulungi. Nayanziza nnyo nti oli mukyala munnange okitegeera. Munnange interview wagirabye Dani omumanyi? Dani mumanyi. Mukwano gwo? Yali mukwano gwange ebiseera ebyo. Naye kati wabaddeewo nnyo okwogerezeganya. Walabye Dani ng'agamba nti obufumbo bwe wakola kyamaanyi nnyo okulaba nti buggwawo. Nakiwulidde ng'akyogera naye si kituufu nga bwe yakyogedde. Obadde Metron ku mikolo 3? Mbadde Metron ku mikolo 2. Waliwo omusama eyajjawo n'akyala bukyazi era nga gwe Metron. Kyakulimba. Tewaliwo musama. Ng'amaze okuva ewa Dani yava na mu nnyumba ennamasuba gye yadduka n'agenda ne bakyala eka. Kyakulimba nyinza okuba ekyo siriimu kuba saakiwulirako n'omusama simuwulirangako kubanga Mildred mukwano gwange naye nandibadde nkimanyaako. Nze ngamba ebigambo biyitiridde bingi ojja kwekanga nti ebimu bigenze bigattibwamu ate nga si bituufu neera nkwebaza okunnoonya kuba nange bibadde binnuma omutima nga ngamba oba nsobola oba ani gwe nsobola okunnyonnyola amazima amanye ekituufu ekiri wakati kuba mwami Kavuma ayonoonye nnyo amannya gaffe ayonoonye nnyo famire ya Mildred bannange abazadde kiri too much. Nze ngamba akakkane tayinza kukakkana olw'ensonga yayitamu bingi. Bebiruwa yayitamu bingi nti mwenga mikwano gya Mildred temwasobola kulaga Mildred kkubo ttuufu. Mildred yamuwasa ne Mildred n'amufuukira omuyaaya ayitiridde. Kati nze Mildred gwe mmanyi nga nze Diana kuba ndowooza tumaze emyaka ndowooza giringa mu 10. Myaka nga 10 maze naye emyaka so manyi Mildred nyinza obutamanya kiri munda ye ku mutima gwe kuba neera nga ffe abantu olina keweerekezaayo naye nga 98% nyinza okuba manyi Mildred ye mukwano naye Mildred gwe mmanyi tasobola kukola ebyo Dani bye yayogedde tasobola. Kati tukwate kyani tukwate kiriwa ebigambo bino wammanga Dani interview eri yabyogedde bya trendinze byogere bigambo bino ku Mildred. Mildred ne maama we baafuuka ekizibu eri Dani. Mildred olwali okumwanjula omwali okukyala eka tusookere ddala mu kukyala Mildred nga tavaka baali basula ku Mubaraka ewaabi wa Mildred nawo kumpi ne ku Mubaraka Mildred nga tavaka ng'omuko agenda n'ayogerako ne maama n'amubuuza wano waabo obadde oyagala ddewa nga maama yafuga amaka ga mukulu Dani. Mukulu Dani nga tayinaako bwekyusizo kwegamba nti maama atuzaalira Mildred gwe saagala nnyo kuteeka nnyo mu bino ebintu naye yabiyingiddemu dore yafuuka ekizibu eri obufumbo bwa muwala we omuko n'abulwako obwekyusizo. Ekyo kikyamu mbuuza ku lwaki kikyamu senga Nazaala yali ekizibu eri obufumbo bwa Mildred teyandizaddeyo na mwana naye bwe kiba nti kyatuuka ekiseera Mildred n'azaala omwana kuba naye bye yayitamu bingi naye ng'ate maama amugamba ddayo ew'omwami wo kuba Mildred yazaala akyali mwana muto okitegeera ate neera obutakkaanya bubaawo mu bufumbo bw'aba yafunangamu obutakkaanya n'addayo ewa maama we ye yali asuubira yaddeyo wa okitegeera nti waliwo nga omukyala kuba nange ndi mufumbo osobola ofunamu obutakkaanya n'omwami wo ng'olina okuddayo ewa maama we ennaku nga 2 okkakkane omala oddeyo ekyo kiba kikyamu naye nga sisuubira nti maama yalemesa Mildred obufumbo tekisoboka gwe ddala mu kulaba Shamimu oli mukyala mufumbo senga maama yali tayagala Midi kubeera na mwami we yandibadde amuzaalira omwana ku myaka gye baamala naye senga yali mubi teyandimaze naye yadde n'omwaka naye batambula emyaka ne giwera 5 n'okusoba kitegeeza obufumbo bwe yali abwagala ate kyemmanyi ku Mildred yali ayagala nnyo Dani
yayagala Dani n'obulamu bwe bwonna in that nti yasanga Dani nga talina yadde n'ekikumi yasanga Dani takola mukazi ki nga teffe twali tukola by then twali tukolera ku fashion wear okiwulira twali tukolera ku fashion wear nga tukola obusente bwaffe nga tuli abawala balinamu kasente kaffe okitegeera naye Mildred n'agumiikiriza Dani n'abeera naye ne bakola omukolo ogwo gwe mwalaba gwayogera mbu yaleeta ebintu bingi nze bye saalaba saabiraba n'amupiika n'ente ey'okubiri ne bayimiriza omukolo okujjako ng'ente eyo etuuse bwe batetuuse omukolo guyimirira maama w'omulenzi n'akwata ATM n'adduka ne baleeta ente ey'okubiri bagimakaleerwe ne bagireeta bannange baleeta ebintu bye bye babanja mwenna gwatukakasa mwenna bannaye kino nkyogera bannayuganda abalaba puroguramu eno kino nkyogera nga nze naliwo ku mukolo ne mba mwagala obujulizi n'emikwano gyange abalala abaaliwo baaliwo ku mikolo ebintu byonna mwami Kavuma byabanja teyabireeta ekintu ekyaliwo ng'ekikalu yali dining ate nga neyo dining Naule Mildred ye yagigula ku busente bwe yali alina ng'alaba agenda swala kuffe mikwano gye ebintu omusajja byakoze eki byaleese kwaliko kureti za soda 6 mu bintu birani byaleeta njagala osooka otumenyere Dani yaleeta ki ekureti za soda 6 bia zali kureti 6 n'obubbo ebibbo ndowooza byali tebiwera na 20 n'engoye ndowooza zalinga mu 5-7 ne dining ate ng'eyo dining Mildred yangamba omanyi mwana gwe kiganye nina okuleeta ye tutekemu ekintu ekisobola ogaziyagazi ojja kuba twakolera omukolo waali wagazi ebifaananyi ebyo senga bibalaga teyali church kyali kifo nga ziringa gardens okwanjula okwasooka kuba ewabo waba Mildred wali wafunda ne basawo bahayaringa ekifo bagenda okolera omukolo yatugambe mwahayaringa ku church sijjukira kuba nti yali church tayali sijjukira kuba nti yali church kubanga waliwo ne wetwayambalira omugole we yayambalira ne we yafulumira sijjukira kuba nti waliwo church naye yaleeta crate za soda 6 neza bia n'ebibbo nga 2 awo something n'engoye z'abazadde 5 neyo dining gye yaleeta ngayo mwagiraba ate nga yes agireete ente wazirabako tezaaliwo bannange ekisambi ky'ente wakirabako ekisambi ky'ente saakiraba nze kyovulaba nandisabye Kavuma ensonga zino yandifunye wazikwata ate okusinga okweswaza kuba abantu bangi bali eyo tuyina kwogera bituufu bali mu kulimbibwa bannanga abantu baleme kubuzibwabuzibwa abakyala bannaffe ffenna abali eyo bannange teriyo omukyala yandyagadde kufuluma bufumbo bwe nze gwayita omubi maze mu bufumbo emyaka giweze kulwaki nandyagaliza mukwano gwange okutambula obufumbo n'atambula luno n'atambula buli omukolo guno gwali ku kyalo bamaama kwe bali okweriraanya bamaama we bali ab'ekyalo bano lwaki baga nti omukolo gwali gw'amaanyi nyeera ebintu baabiraba abantu kati olaba mwene embeera gye tulimu mukulu Kavuma ye yasazeewo aswaze kati mwaba aboogera bonna aboogera nze ku lwange si batuufu ojja kwekanga nga bapange oba nga baaguliriddwa okujubisa oba okusaasaanya amawulire ate n'abantu bagenda kati ekiriwo kyakubanya bintu ojja kwekanga oli ayogedde kyatalaba kyatalinaako bujulizi naye nga ate ffe twaliwo nange simanyi entebe mwami Kavuma entebe zo tetuzimanye babirina kuba ne vidiyo gye yasembyeyo okukola mubaddemu ekifaananyi ky'ebintu temwakirabye banaye bannamawulire tusaba mulaga abantu ekintu ekituufu kuba ebintu byaliwo mu kifaananyi vidiyo gye yasembyeyo okukola oba Mildred gye yakoze ekifaananyi ekyo nga bwe kiri njagala mutunuulire nsaba ogenda okebere ku YouTube waliwo gundi ya Mildred gye yakoze otunuulire ekifaananyi ekyo nga bwakiraba by'ebintu bye yaleeta certificate za Buganda alabika yazireeta sijjukira ezo zo sijjukira naye kyemanyi nera ng'omukolo gw'obuwangwa ekintu kyewalabaawo ne ku Mildred wawulira nga omusajja yakyali kibulamu tebyali bintu ekyamazima tebyali bintu nabagamba tebanvumira ku nnyanja kubanga naffe ngaffe be yali akola nabo twamugeya
nitugamba yi omukolo tubadde tusuubira ebintu nga bingi n'ebintu byali bitono kusinzira ku munnammwe gwe mwali mumanyi waliwo munno gwe baba wasa n'ogamba omukolo bagenda okitegeera kyova olaba nanyiize nnyo nga mpulira Dani ayogera ebintu ebitaaliwo nanyiize nnyo ate nga Mildred byayiseemu bingi ku Dani oyo bingi nnyo ekyo akimanyi mu mutima kale tulwawo okumanya amazima naye nze mmanyi Kavuma Dani wonna wooli byonna bye wakola Mildred obimanyi nnyo yayenda omwana n'akaaba omwana n'akoowa nnyo ate nga yali amwagala Mildred yali agala Dani ekyamazima ekyamugjayo yakubuulyako ekyamugja mu bufumbo bwa Dani ekyabujja mu bufumbo bwa Dani neera bwenzi obwenzi bwatuuka ne busukka ate nga ne ku saidi ya maama tamuli bulungi ndooza bafunawo misunderstanding kale ndooza ne birema kuba yagezaako yanobanga naddayo naye waliwo ensonga ezituuka nga bakwano bo wakoobo bagamba nga byakuyitirirako n'ogamba kansirike okitegeera media tuka ekiseera nga naffe ebimu tetukyakola ki tetukyabimanyi naye nze kyenkugamba teriiyo mukyala yandyagadde kuva mu bufumbo bwe ng'ayisibwa bulungi ekitiibwa ky'omukyala yenna bufumbo kuzaala baana bo n'oba nabo nga bayita taata ne maama sandisuubidde nti Midi yandituuse n'avaayo bannanga abantu mwenna batuwuliriza nsaba mbasaba ebigambo bibe bitono nga tonnamanya nsonga ntuufu kubanga abakazi bayitibwamu bingi omukyala oyo omulaba yalwaza omwana Midi yarwala yensonga lwaki yakabya amaziga nga awa interview eyo abamu ne bamuvuma akaaba amaziga naye nga bambi yagenda okulwala jangu Midi agenda omwana okulwala nga Midi yavadde ewa Kavuma nga yavaayo dda omwana nasooka n'alwalaawo ne bitabuka ne bamutwala Emmengo ne bagamba alina scocells ne twebuza omwana omuntu wa scocells ava buto si bwe kiri alagirawo signs ne bamuteeka ku treatment y'amaanyi nnyo ate nayo neemuyisa bubi ne tusabaawo nga basawo we bakola ogwabwe n'akkakkanamu n'addayo aba yakatula ndooza ne wiiki ebbiri tezaawera nankubira nagamba Dani omwana wange ali bubi tugenze Mulago bamutuuse Mulago musimanya ayina leukemia ye kansa w'omusaayi omwana ne bamukalirira ne bamukola biki omwana yarwala nnyo Mukama n'agera kuba yasalawo omwana n'akola ki n'afa eno process yonna tugenze eno Dani mumulina Dani twali tetumulina naye mu ddwaliro yajjangayooko omwana oyo agenda okulwala Mildred yali takyabeera na Dani naye ngamba wano mu process y'okujja ya cooperating awo nti nyinza okuba sikyabeera naawe naye ku lw'omwana wo nogoga nti oyagala nnyo yajjanga Dani n'abeererawo Mildred nze namulabayooko omulundi gumu naye nga gwe wagendanga buli lunaku nze nalinga ntera ogende nga kizibu nnyo okumala ennaku ebbiri nga sigenzeeyo kuba yali mukwano gwange ate nga n'obulwadde obwali mu mwani wo neera nga ajja kuŋŋamba yagendangayooko obwolumu kirabika naye nga nze buli nagendangayo namusangayo omulundi ogwo ku bbanga Mildred bye yamala mu ddwaliro ani asola ssente z'eddwaliro olwo Mengo famire eyani eya Nalule yesola ssente z'eddwaliro omwana afa mwali ne Dani anti nkunyonyodde nti Mildred agenda olwaza omwana otuuka ku eyo embeera nga takyabeera naye ngamba wano omwana bwafa Dani yaliwo nti atwale mayiti oba anti omwana we yafa kuba naye twali tetulina kyakukola maiti yali kuba by then Dani yali talina maka maka nti ge gano gayimiridde twagenda wa Nazaala omwana gye twamutwala azaala Dani bannange ebyali mu kufiirwa tebyatusanyusa ffe ng'abalabi ngaffe abazadde kubanga bwe twatuuka lwawo embeera eyaliwo bino bye banaza abaana babasiimuula obunyiriri simanyi bikoze biti ebyo kati Nazaala nga amala okusiimuula akantu ng'akakweka maama wa Nalule kumbi akoze eki amulabye n'amubuuza ate obuntu bw'okweka fe abanaziza abaana tubutadde wano ate gwe ng'okola ki kazi yatabuka neganze temunsubwa mutwale lino obukeesi bwamwe n'abukasuka eri nasindika eri keesi y'omwana mweri nga mweri iye bino mbyogera ne bakwano baffe abalala baaliwo ne Mildred be yakola nabo baaliwo bwe kyali neera leero nzemu okulaba agundiye nga mpulira ate mwami Kavuma akikyusizza mbu Nazaala oli ate ye yakwata bupamba
nenze kankubulire mwami Kavuma amazima galwayo naye gatuka ne gakola ki ne gafuluma nsaba nnyo bw'oba oyogera ebintu bino bonna ababigamba bweyogero bagwabiteekamu nze nandisabye weegendereza ebigambo ebimu by'oyogera kuba at the end of the day bikosa mwana waffe yafa omwana talina musango lwaki ate oba olimbira omwana ne bakolawo byebakola olutalo lwali lw'amaanyi ne Mildred yazirika ne lucyankalanya abantu bonna ne bacyankalanya olutalo lwali lw'amaanyi kama natuyamba ne lukakkana enkera ne bagenda ne bamusabira kuba chachi yali awo around ne tukera ne tumutwala okumuziika mukuziika mukwano Nazala yatuula n'awuba n'akagere nze libaziika ekyalo kyali eyo nedda waliwo ekyalo ettaka liri eyo nze simanyi yo nakumanya kuba ndowooza musajja wattu yekka ye yasookayo n'okusookayo ne tumuziika Mukama n'atuyamba ne tuvaayo neera mu kuvaayo Midi teyadda waddaani yadda waabwe ekitegeera Nazala soko nyomize kwa Nazala yatuula nga anyenye okugulu kuki kumuzukulu yafudde kale bannange kibi nnyo naye abantu bangi omanyi ddala bali affected ne bannazaala abo bali toxic abaana bagadde okubeera mu bufumbo bwabwe naye waliyo bannazaala abo ng'akulemesezza obufumbo bw'ogezezzaako omusajja omwagala buli kimu ogezezzaako kikola naye nga maama ye teyakusiima takwagala naye nga obaonoonya nti maama ono namukola ki tewali nsonga gyakuwa nga naawe oginoonya mutuufu nogoba nkola mu nsobi ki ne weenoonya ne weetereeza n'okola buli kimu maama n'akola ki n'atakwagala so Nazaala anyeenya okugulu baziika muzzukulu owa mutabani we nze kye nandisabye bamaama batuzaalira abasajja ng'oggyemu owange neera njatwala omukisa guno okwebaza maama wange naye bannazaala abali eyo abasajja bano bakula munne gwaba naye bannanga abakyala bano mbawe emirembe mu bufumbo kubanga ebiseera ebisinga otunuulira embeera eyo nga neera mugenderamu Nazaala ate nga gwe omuzadde weerabidde nti naawe ozadde abawala nti maama Nazaala naye nga ate naye weerabidde nti olina ensigo gye wakola ki gye wasiga so banaye kigende eri bamaama baffe bannazaala abalungi tubaagala naye mukyuseemu bwengeri yali kufa kwa mwana Mildred yatugambye maama yanaaza omwana obugunji obwo n'abukuba maama we wakirabako bwekyali nga maama Nazaala oli atuwansi anti kati ono we yamugambako obuntu ng'obukweka kati olw'obusungu n'abukola ki n'abukasuka n'akyankalana embeera yali mbi nnyo ne tuswala naye ekyo bwate Mukama we yakiteeka Mildred nga yalaba n'ennaku omwana afudde ate ne waliwo olukyalo kati ate awo wekyagwa Mildred n'atwala ebbanga ddene nga tafuna mwana mu bigambo bya Dani bye yatugambye mu nsonga ezabaawula ne Mildred yatuwadde ensonga ya mwana mukwano gwe waliwo mukwano gwe yafiira e Canada mukwano gwa Dani yafiira e Canada omwana oyo ali eno Kampala ne maama we ne maama mukisa mubi ne maama n'akola ki n'afa Dani aleeta omwana oyo amutwala ewa maama we omwana oyo abeera ewaani bakwano ba mukwano gwe eri e Canada be yali akola nabo bakontakitinga eno ab'e Kampala bababuuza bannange mukwano gwaffe yaleka ki omwana baani abamulina Dani abagamba nze nkola ki bamugamba osootuyambako no processing omwana oyo najja e Canada nabagamba watali buzibu agenda yogera n'abafamily bakkiriza atandika okutambuza ebintu ebyo tagambye ani Mildred naye lwaki teyagamba Mildred olw'empisa embi za Mildred ng'alaba tayinza namuwa mwana ono kubeera naye nange ng'akola ki nga mwana bamutwala akyali processinga bino akola mpapula Mildred lumu ng'akebera ki simu eya Dani asangamu message Mildred atabuka ayomba akubira Dani yali alina emisango gy'akoze ku mulimu nga waliwo emotoka eyatomedde ali mu bitereeza yamugamba bugambi nja kukukubira maama wa Mildred akubira Dani takwata tata Mildred akuba mikwano gye mukuba mukubira ani Dani kitegeeza olwo Mildred abagambye nti ono omusajja yazaala ki kuba gwe emisango gwe mwalimu mukola ki Mildred atabuka ayingira mu nnyumba asala buli kintu omufaliso
ogwalimu agusalamu sumbuusa 3 mu nnyumba musigalamu ekintu ekiyimiridde kimu kitanda asala engoye za Dani obutamulekerawo yadde akantu Dani agenda okudda eka nga ajja okunnyonnyola Mildred asanga ennyumba bwekyo bweri buwuziwuzi n'omufaliso nga gumutunulidde sumbuusa eza 3 Mildred agenda ewaabwe Mildred atuula Dani atuula nnyonnyola Mildred buli lunaku ng'asiba ku geeti ewaaba Mildred agula n'ebintu abireeta akola shopping kuba baali balina ki omwana naye nga Mildred amugamba nze nakusonyiera nakitegedde nti omwana si wuwo naye maama wange ebizibu yaŋŋaanye okuddamu okundaba eyo era mu kumudingisa dingisa eri egayaza gye bali basula amupangisirizawo ennyumba naye ng'eri kumpi n'eyiye okitegedde olw'okusanyusa maama nti Mildred tazzeeyo mu bufumbo bw'ono bw'otayagala naye ye alina we yeepangisiriza amugulidde ebintu ebipya gy'ayita n'alya emmere gye bamufumbidde n'alaba ku mwana nadda n'akola n'ebikolwa ebirala bye saagala kwogera paka Mildred wadduka nadda n'amasuba nga William amupakudde kati bannange ebyo byonna mbiwulidde ebyogeddwa wawulyako nti baasala ebintu Alimba bannange nze nsaba bonna abatuwuliriza enti tulekerengaawo okujajinga abantu nga tetunnamanya kubanga nze nawulira story zino okuva Dani gye yazitandikira nga mu byonna ebigambo byayogera temuli mu kituufu bannange abakyala bangi okujjako eky'omwana okulwala naye n'enziika ye nera naye wuyo atandise ogikola ki okugikyusa bannange abakazi bangi bali eyo banyigirizibwa bayita mu mbeera eno mukwano gwange gyayiseemu naye nga tebalina we boogerera bannange tusaba waveeyo omukono ogw'ekyuma ku basajja abayisa bwe bati bakyala baabwe kubanga ebyo byonna ebintu by'oŋŋamba tebibeeranga nawo tekibeeranga nawo kati nze kankubuulire tomanyi ngeri ki Mildred gye yali ayagalamu Dani tomanyi bulumi ki Midi bwe yayitamu nga obufumbo bwa Dani bumulemye mukwano gwange agenda ofuna oyo omusajja gw'alina nga wayisewo ndowooza emyaka nga 6 naye kyanneewuunyisiza nnyo okulaba nga Dani agamba mbu olwamala asimanye emikolo wayitawo emyezi 4 Midi n'asala nadda eno kati nze nkikubuulira mukyala wayitawo emyaka nga 6 nga tafumbirwanga ebyo byonna byali ogamba mbu simanyi yali best man mwami Sennabuli atabeerangako best man wa Dani mwami Sennabuli aliyo wa myoyo gya mwami Sennabuli yali akolamu eyo kanisa nga brother kwolwo olunaku lw'embaga Nazaala yatuuka ssaawa 6 nga n'omukyala bamaze omugatta neera nga ffenna twebuuza nabuuza Dani Nazaala waaliwa kuba abazadde babasaba okukola ki okuyimirira nga taliiwo kati n'omuntu yali alina osayininga ku satifikeeti yaabwe ey'obufumbo naye teyaliiwo kati mwami Sennabuli ajjamu atya ye yaliwo ng'omugatte n'amusayiningira ki satifikeeti mu biseera ebyo byasayiningira bano nera kyendowooza kubanga omuntu osobola okusayininga nga toli mufumbo anti kati Dani kyatugamba ekintu bakakitegeera kati teyali mbwani ataali Sennabuli mu biseera byabasayiningira satifikeeti gye yaleeta obaga tegimanyiiko satifikeeti nze saagiraba ate nera simanyi nnyo byabakatuli kikozi nze ndi mukazi mukristaayo sijja ekyo kiyingiramu nnyo naye nga ebintu byonna Dani byayogera bannange bya bulimba Sennabuli ya brother yes bwaba brother awasa mu bakatuliki father be batawasa bafather be batawasa mwami Sennabuli wakimanyako nti yali mukwano gwa Dani teyali mukwano gwe kino nkyogera nga ntunulidde maaso ga kamera teyali mukwano gwe tabangako mukwano gwe mwami Sennabulya mwami Dani si yayanjulira Mildred Sennabulya nedda mukwano mwami Sennabulya yali wa saidi ya Mildred saidi y'aba Mildred bakatuliki nnyo bakatuliki nnyo
kati ba mikwano famile ya Midi so si famile yani ya Dani ne mwami Sennabulya yalabira Dani yalabira mwami Sennabulya mu church nga bagenze bagata yes nga banoonya abayambako yes ne baleeta option ya Sennabulya bwe kiri kitegeeza Sennabulya tabangako kati ate bagenze ne bakyusa mbu best man tabangako mwami Sennabulya nze mu bbanga lye namala ne Midi ne Dani silabangako mwami Sennabulya nga ali attached n'eyo couple kubanga twabeeranga nabo mbamanyi bwe mbeera n'omukole wange bajja bwe babeera n'omukole waabwe bajja Dani atugamba Sennabulya gwe yagendanga aloopera ebizibu alimba era nga yamuwabula ebintu bya Dani byonna mama we yabimala Mommy's boy yes wawulyako ku trip y'ekibeho ekibeho e Rwanda bamaze okwanjula kuno kukwago wali Metron tebasobola batwala abasinga mwayita wansi mu baasi alimba Dani Sennabulya ne Mildred balinnya nnyonyi batwala e Rwanda ekibeho kigundi ky'abakatuliki okulaba Bikira Maria bawongeyo obufumbo nze bannange ndi wano nze ndi wano Dana sagenda Rwanda Dana wategerako ku kibeho tewali kibeho yaliyo kino nkyogera kuba mwe mu kasenge blazono mwe yali Sennabulya kubanga ng'ajja okusabira abafumbo Mildred mwayingira n'alwayo eddakiika wagandaba asatu ne Sennabulya amubuuza obadde okolayo ki mbadde tegeka busenya nansawo ya blaza awo agamba bwe batandikira alimba mwami Kavuma Daniel Olimba tewamanyako ku tulipu tewaliwo trip Metron wamanya bano bali bava mu mukolo bagenda ekibeho kati kankubuulire byonna ebyali ku mukolo nabimanya walina okuba nowamanya neera ne Mildred yali alina okgenda nandisobodde okumanyayo omukolo wegwaggwa Midi basigala Kampala wano Midi ne Dani basigala Kampala wano amakulu aleeta obujulizi tebalinnyangako bannange kino kyo Mukama akusaasire alimba bambi alimba Dani ate nze Dani eno message nze manyi mwenna abali eyo abatulaba oba abatuwuliriza mulimu abajja ogikkiriza mulimu abajja okigaana naye kwogera mazima nze ndi wano kwogera mazima nyimiridde ku lwabo abakyala mwenna abanyigirizibwa abayiti nga temusobola kwogerwa ng'oli eyo nyigirizibwa omusajja akubonyaabonya naye nga tusobola kuvaayo kati nga ffe embeera gye tulimu nze ne mukwano gwange essaawa zino batwogeredde bingi famire ya mukwano gwange yonna eweddewo ku bulimba ekitiibwa kyonna kiweddewo ku bulimba bannange ensonga mwami Kavuma Daniel gy'ayogera yonna si ntuufu bannange yonna si ntuufu kino nkyogera buli omu ampulira byonna ebyogerwa mukwano gwange yayitibwa mu mbeera mbi byesitagenda kukkaanya kwogera kino kwogera kuba saagala ate kuteekawo mbeera oba kwongera kusajjula kubanga Daniel simuyinaako buzibu ne Mildred simuyinaako buzibu Dani asobola okunkubira essimu nengikwata senga nali mubi yandinkubidde essimu nesitagikwata bino byonna byali tebinnabeerawo kozi waliwo n'olunaku olumu lwe napostinga aliwo muganda wange alina passport nangamba ozikola ne mugamba anina muganda wange ne muwe namba ye senga twali tetwogera nga nasasika obufumbo bwe nandibadde nsobola okwogera naye nze yali Metron hanemunu yali Kampala yali Kampala wano kozi nga bagenda simanyi naye nga nze kyemmanyi sente za hanemunu tezaaliwo tezaaliwo nanyini Maria Flo yali mukwano gwa Dani namugamba ati namuwa offer egenda Maria Flo n'abafumbira embuzi n'enkoko kirabika wekyali naye ffe tetwakirya ekiro naako agenze mu piriyodi ku makya nadduka ne takisi nange bino ebintu biruma naye ate ludda bisesa kubanga nze neewunya ekika ky'omusajja ekisobola okuvayo n'oyanja mukazi wo nga we yagenda mu nsonga okimanyi ffe tukola ku bagole bw'oba oyambaza omugole omugamba weeterezezza ebiseera ebisinga stress n'essanyu eringi eyo ensonga ebyonna ate tekitegeeza nti lalasa mukyalawo
Dani kyoba ojjukira nti ono yaliko mukyalawo ate yaliko mama w'omwana wo yadde omwana takyaliwo naye kyemmanyi nti gyali okitegeera wandiwadde ekitiibwa omwana wo nowe ekitiibwa ebbanga Mildred yabeera naawe kuba Mildred yakwongerako kinene nnyo yakusanga oli ku zero n'akulinnyisa okitegeera abasajja bakyerabira mukwano gwange yatugamba mbu yasanga ng'embeera y'abalimbi nedda mukwano beetaaga buyambi ekyo naliwo buli wiiki yali afuna miliyoni 10 oyo yali makanika wa tuleera Dani tabeerangako makanika yasoma makanika sigirabangako mu mboozi yaffe yonna yonna ne nawule Mildred sirabangako nti Dani makanika yali akola mulimu kituyamba Dani yali takola mukwano gwange we yamusangira bw'omulimu gwali guweddewo yali avuga maama we ng'alinga driver wa maama we kati wano process eno yonna tuzadde omwana tukozeze emikolo yali akola ki anti kati we bakwatagana bamala okukwatagana ne babeerawo nga Mildred yakola ne babeerawo kuba neera Dani agenda osanga Mildred ng'olwedde alina ku busente bw'obutonotono twali tulinayo obusente bwaffe siye bakolera saluuni ye bannange yogera ku saluuni nze nawulidde ebigambo bya Dani ne mpulira nga mpunze naye bannange tusaba mutusonyiwe saluuni eyo yali ku mm nalinayo edduuka mukwano gwange mugambye omanyi yiiyanga bw'osobola atisiti ofuna akantu kokola ki kokola yajjukiranga obufumbo bwagaana omwana we afudde nedda mukwano eyo saluuni agenda ogikola nga Mildred takyalina eddaani eyo saluuni bagigatta babiri waliwo omukwano gwe bamuyita Dora neera bali basaba nabo ku kyaki lwakuba nti enamba y'oyo Dora sigirina ne bagatta saluuni ne bagituuma Dominies omanyi kulaki bagituuma Dominies exactly nga temulimu yadde n'olwataano olw'omukulu waffe oyo agamba mbu yatukolera saluuni sebo mukama wange totukolerangako saluuni bwe bamala ne babeerawo ne Doreen ne babeerawo nekituuka ekiseera ne bafunamu obutakkaanya neera saluuni neevaawo Mildred saluuni neevaawo oli n'agenda ewe naye n'agenda ewuwe naye nga tewabeerangawo saluuni mukulu Dani gye watukolera nze nandisabye nnyo amazima galwayo naye ate gatuuka ne gavaayo Dani wali mukwano gwange sikulinaako buzibu njagala onkwate yampeereza message kati omuntu omubi gw'otakwatagana naye yaŋŋamba n'okuŋŋamba kulikayo naye nga nze manyi already yayagadde eddokola ensaasaga saamuddamu munnange nawulira gamba mbu twamukuba simanyi abasirikale baamukwata mukwano abakyala mwenna abali eyo nga munyigirizibwa eno embeera nsaba nnyo Katonda abawa amazima muveeyo mwogere amazima abantu babamanye baleme kusirika kubanga mwami Dani tatuukanga tetwamulaba nako neera kyanneewuunyisa nnyo gamba mbu omwami bamukumye nga bakuuma muhoozi simanyi waliwo abasirikale bangi nnyo mbu bamukuba kibooko teyatuukako ku mukolo alimba kati bye yafuna yabijjawa tekirina buzibu nga ye wabyogera naye nga bambi tewaliwo security yaliwo naye kuba kujjukira ku kyalo omukolo ogwo guba gulina okubeerako security ali omukolo ogubeera ku kyalo nga teguliko security tegwali mitiyana buyala kubanga ewaabwe waba Mildred wafunda tebasobola kukolerawo mikolo yensonga lwaki bafuna ekifo ekikola ki ekigazi ya we bakyagala bo nga bba abatesitesi b'omukolo Sophie Gombia yayimba kwanjula kwa Mildred Sophie Gombia yayimba temwagala kundeetera nnoonya Sophie munoonye naye nze mu kujjukira okwange memory gye nnina sijjukirako Sophie Gombia kuyimba ku mukolo gwa Mildred mbooza ku lwaki Dani ayagala nnyo ani ono David Lutalo Midi ayagala nnyo Rema kati sisuubira nti ate Sophie Gombia yajja atya okuyimba ku mukolo gwa Midi nga bamumu waliwo mukama we yamumuwa ayimbe nze saamulabako kale mu byonna turapping awo kwaliko omuyimbi yenna sijjukira kubeerako muyimbi kuba ebintu ebibanga tebyawera sente z'omuyimbi zaavaawo sijjukira kubeerako muyimbi kuba Sophie yabanja
sente mwasasula yali ayimbidde emitwalo 5 simanyi oba agayimbira ne wasigayo balance wa mitwalo 10 nga temugalina mwenna ne mwekubakuba nga tewali agalina ne mujja mu kidaala ne mugamba omuko Sophia abanja emitwalo 10 n'agijja mu nsawo n'agibawa. Teyaliiko. Sophie Gomya teyaliiko samulabako. Koze engeri gye nali Metron nga nawunga. Naye sijja nange nawankubadde. Samulabako. Excitement ebeerawo naye ate waliwo ebintu ebibeera ku mukolo nga byolina obbiraba. Kuba kati omuyimbi bw'ajja n'ayimba nja kumanya nti ku mukolo gw'Oshami waliwo omuyimbi bw'ati. Bwe bagenda okolera embaga n'omuvubuka yali afunyemu kasente. Akasente kaliwo kakatonotono. Ng'akola mulimu ki? By then waliwo kampuni gye yali akolera oba baali bagiyita batya yali saidize eyo Nakawa naye nga oba yali driver ng'alina omugagga gwavuga Muhammad ndowooza yoyo baali bamuyita Haji. Yes ng'alina omugagga gwavuga naye Daniza simulabangako ng'akanika sijja kulimba kozi ng'omukyala yankweka nenze yali alina omugagga gwavuga. Embaga eno ejja etya kuba ngambye embaga baagimukaka naye kati omuntu basobola okukaka embaga nga toli ready. Ne bamugamba mwana alina okugenda mu bufumbo obutukuvu. Nze nasoose n'ekikkirizo olw'okuba nti famire eri nategedde nti baddiini nnyo omwana okuba nga tali mu bufumbo obutukuvu ate ngeno omuzaalamu nti abazadde basobola okukisaba ne mama ng'asobola okukisaba ne mama w'omuntu yenna naddala ng'alina eddiini asobola okugamba kati ffe mubasaamu bagamba woowa. Yes. Era mubasaamu abasinga bw'owoowa bo baba bamaze tebakubanja gwe weebanja ne mukazi wayinza okukubanja nti nnyanjula. N'agamba baamukako embaga era Mildred mu bigambo bye eby'embaga n'amugamba ffe tugenda kukola ddiko genda nakweyambaza ebisigadde ggwe oba obikola. Dani nakkiriza omukolo guba gubuzaayo ewiiki emu nga temuyina yadde 10. Bintu byonna ebyo n'akola embaga yonna nga temutaddemu yadde nusu 10. Kati kansooke mala okubuuza omukyala bw'abanga omwami agenda okuwasa mukyala we oba nkire embaga ng'agenda mukuba embaga okusalawo kuba eriggwe kuba kwa musajja senga Dani baamukaka yandimuwadde emmotoka gye yayogera n'agamba mbu simanyi yasaba open roof simanyi n'asaba n'ekiteeteeyi ekiwanvu senga yali tagikola ng'embaga ayagala yandibimukoledde naye maama yamukakako embaga kuba baali mu kuzigenda kuzimba kati nze kye nandirowoozeza Dani atereeza obufumbo bwe poloti eyaawa nga ne poloti gy'alina ekyabakadde kwaliko entuuyo yali kyabakadde siggayaaza kwaliko entuuyo za Naule Mildred epoloti midi gye yalekawo ng'erimu n'ennyumba etannaggwa. So nze kye nandirowoozeza tetwagala nnyo tweswaze tuleme kweweebuula kituufu. Omwami oyo yagulirako Mildred emotoka n'atomeza ekikomera ky'abaana alimba okulimba mwami Kavuma alimba naye bannange tuleme kufuula bulimba kyakulwanyisa. Walabako mukwano gwo nga yeevuga teyevugangako midi atya n'okuvuga emmotoka yevugirawo anti byonna ebyo byayogera ayagala agezaako kuswaza famire na kuswaza ffe bakyala naye abakyala mwenna abali eyo mbagamba kino tosirika ng'olina ekikunyigiriza tuyita mu bingi abasajja bano tubabeererawo nnyo naddala abavudde ku zero n'olwana midiya lwana nnyo okulaba ng'ayimusa Dani naye ate ku lwaki oba otuuka omukazi wo n'omufuula ekitagasa famire y'abazadde be n'agifuula ekitagasa Dani we yali akwana Mildred ne famire teyaliiyo beerabireyo ku mikolo nga gye yamaze n'abifuula naye ng'ate ffe tumanye ekituufu yagambye ng'asomera wa Dani yali agenze Mildred yali agenze ku mukolo ng'agenze kukola ku mugole. Bwe tuba tugenda okukola ku mikolo abagole abamu batugamba ajja kuwa transport Mildred atuuka okukomawo ng'emmotoka emuleeta tekola ki teriiwo omugole n'amugamba alindako nja kufunira kubaka abaddayo mwojja okukola ki okuddirayo ng'atuuka emmotoka gye yabawa yali yaani ya Dani
ate nera yali ya mama we nga ye yavuga mama we ye exactly ne bamutwalako ekyanyumidde mbu Dani yagambye yavaayo ne batuula mu buutu Mildred yatula mu buutu ogwo naye nga buutu yagituulamu yes okitegeera Dani nasigala nga avuga Dani nasigala nga ate ekifo kyali kiweddewo kati jjukira wali wala obudde buzibye nga woogenze ng'ogenze okukola obimanyi ebyokukola nga tokyalina option olina kujja mu tawuni okitegeera ne bwe nzira mu buutu ntuuka naye kati Kavuma byali okwogera wabeeyo ekivaayo nedda ono we yatuuka okuva anti kati ono yatuuka n'abadropinga ndowooza mu kutuuka odropinga we bafunirawo connection n'amuwa ennamba ekirabika nga yes ebyokwekwano omuntu tobulwawo omukwanira naye nga tusaba bannanga basajja mutuwe ekitiibwa mutuwe ekitiibwa tusaba n'obuwombofu obungi tulekerengawo okuswaza abazadde Kavuma yaswazizza abazadde ba Mildred ng'olabira ddala batutenga kasasiro nga kululi ekiseera yayingira mu nnyumba senga n'afukamira n'amuwa oluwombo ebyo byonna atuule wansi abirowooze mwana Mildred yafa ayina emyaka oba ng'ena oba etaano kuba n'okusoma yatuuka we yayingira bebi ng'asomayo ebbanga ttono n'alwala asomayo wiiki n'alwala bw'atyo ndowooza yali nga mu 5 years 4 Mildred yamala emyaka ng'etaano tafuna lubuto kitegeeza kuno okwanjula okwakaggwa ye ne Sennabulya bakeeraba balinamu omwana yenna beenamu omwana naye baali bakyala oba Sennabulya naye tebannamala nnyo bbanga lingi bakamala ebbanga lingi kyamanyi kyakagiringa 2 years bwe mba sigenze ennyo wala giringa 2 years naye ekyesisuubira nti lwaki ddala oluvannyuma lw'emyaka 6-8 akomyewo kima kuleza soda alaika kyekimusanyusa bamama bano famire ya Mildred esobola tuyamba kuleeta zino etwesona tuzizaayo ng'abakyala kisoboka bwe kibanga kyetuyinza okukola kakane ng'abantu bavaayo nze kyemmanyi abasobola abalumibwa ensonga eno nze mmanyi waliyo omukyala ali eyo ng'ensonga eno emuyisa bubi naawe oliawo ensonga eyo bannanga abakyala tuyita mu bingi ebiyungu byonna alimba kati ate Dani yatabeeranga waka Dani teyabeeranga waka maybe because waliwo ate ensonga ezimu kale nga toyinza zigamba mikwano gyo ye bw'atyo we baamukuza mulimu abantu tokyagirina olw'ebikolwa byobayenda nnyo naawe okimanyi nkiri kyabuntu omuntu abayenda ennyo owulira ng'ogenda omutamu ampolampola alagikira abakazi tetukyawalumu nga basajja kituufu naye ekyo kyali mumasekkati kyali mumasekkati gaabwe naye ng'obwenzi mwabumanyako nnyo obwasukka kuba namulabye n'atenguka n'akaaba jo Dani yali musajja mwambazi nga muwanvu mugogofu buli mukazi yenna gwe yandyetaaze okuba naye ate n'akozesa chance eyo okufuna buli kitonde kikazi mu Kampala wano kuba we yatuuka n'afuna omulimu ogwo gwalimuko kasente naye akaka miliyoni 10 alimba alimba naye kati abasajja abasinga bw'aba alina kamotoka basajja ekyobwenzi bwekiri mu basajja abamu muleme nnyo kikkaatiriza nti bwe kiri si bwe kirina okuba naye ate funako weya necessary kati Mildred yefunidde Sennabulya we ebintu bino tebyaffectinze famire ya mwami Sennabulya mulimu gwe gwakola obuweereza bwalimu neera bannange ntwala okwetonda kubanga Mildred yenze twala okwetonda bannange eri bazadde ba Mildred bannaye maama taata tusaba mutusonyiwe kubanga ffe abaana ffe abaleeta ekyo kubanga senga Mildred teyagenda wa Kavuma
ebyo byonna tebyandibaddewo. Mildred ye yasomba. Mikwano gyaffe kozi waliyo mikwano gyaffe egiri eyo nga gimanyi Mildred ng'awulidde side ya Dani tannamanya side nagamba yiyo no mukwano gwange bannange side y'omwami waffe Sennabulya bannaye tusaba mutusonyiwe naye tusaba Katonda nti ne kino kijja kukola ki kijja kuggwa ate buli omuntu watuuka ku buwanguzi wabaawo ebimussa katubale nti ono kibuyaga ani yayitaka kasanti alifumbire no abasajja bwe batyo bwe baba abasajja bwakukyawa akusuubira okusanga ng'oli bubi takwagaliza yadde n'ekirungi n'eki kati nze kyendowooza Dani ono yalowooza jjukira omwana yasooka n'abula n'amanya nti awo mulina kati kino ekyokufumbirwa kyamukubye wala nnyo alabika yabadde takisuubira nti kisoboka okukola ki okubaawo omukyala yenna osobola obbula omusajja gw'obeera naye ani amutaddeko amaaso nga kulwaki kuba olaba yakimye ebintu yali amulondoola nakati ali atya nakato ki nakati ono embega wa famire y'aba Mildred ate nga mbega ewa Dani ate nga muganda wa Mildred nze kyendowooza nze kyendowooza oba kyenkakasa Kavuma ayagala kuyingira mu famire eno agisatulule agimalewo kubanga nakato mumanyi baganda ba Mildred bamanyi kale yadde tetuganye ffenna tulina emitima gyanjawulo gwe muganda waasobola okukola ekyo Dani kyagamba mbu eri waliyo nakati amuwa amawulire n'agajjeno n'agateekere n'amugamba tugenda mu kimere kati kino kyekiddako ekyo kyakulimba ekyo gyebali naye ate kyakulimba nze sikikiriza nga nze omu ate nga gyebali Diana bwe kibanga bwe kiri nandisabye bwe kibanga bwe kiri aleme kuddamu kikola naye nze ekyo sikikkiriza nga nze omu kuba n'okumukolo yagenda ku saaluuni ya Mildred ebamulagirira gye guli ani kati kulaki nakato teyamulagirira gye guli bw'aba nakato yamuwa amawulire ate yayagala nakato ategere nti ajja kujja nedda oli mukwano gwe agamba amuwa amawulire agali eno n'eno lwaki yagenda ku saaluuni kati awo ndowooza olaba ebigambo byenze njagala nnyo Shamimu ogende ng'ogatta bu vidiyo Dani bw'ayogera bwe yasookera ddala okwogera ne bw'ayogera essaawa zino leero agenze n'ayogera mbu Dani Midi yamusanga ku mukolo ku interview yasooka yagamba yamusanga ku ssomero bannange bannayuganda tuleme kubuzibwabuzibwa ku bantu abalimba ku bantu abagala okusanyawo obufumbo kati alinganga agezaako okulaga nti obufumbo abakazi bali eyo n'abasinga bati oyingira obufumbo olwo ebintu ebigenda maaso okuva byonna ebyatandika nayogera nako naye kituufu naye namugamba maama kino kizze tulina kuguma nakwekwasa Katonda kubanga waliwo wootuuka nga kikuyitiriddeko nnyo abasajja betugenda okuddiza ebintu Diana ati mukaaga mukozeemu kasente mukaaga zino olowooza kreti ya soda ya mitwalo ebiri eya bbiya gye simanyi kuba simanyi anti ate bwe tunagamba nti tuzeeyo ebintu kigenda kuwa abasajja ebbeetu atulaga nti kuba bube bwangu bwo bwangu kuba ate yatugamba ente bbiri bata ate tugambye bana ente bbiri dayini entebe n'ebirala bino byonna engoye ebiki nga binaaba bingi maama ate okubiza omwana yazaala nayo ffe banaatuba batusasudde ki n'ebintu byakabaka mwana waffe omwenzeeko mwana waffe omuzaddemu emyaka ne gy'abangizaamu ebintu mingi wakomeddewo dani ono mwamulabamuuko okwagala okuba serebu nze ngamba nakyakinoonya mbuuza ku lwaki njagadde nkirowoozeeko otherwise yaŋambye muyimbi munene naffe twagenda omwekanga ng'ayimba oba erinnya lisobola okugaana okulikola mu bulungi n'ogamba kati ngenda ndikola mu bulungi bwe kiri yabeerako ne Mildred yalabamu nti ono omusajja ayagala nnyo obutaala yali abulabika ate neera nange nabaddewo nenkirowoozamu nti engeri omusajja ono gyali omuyimbi ye aba talina kyafiirwa ayagala ayimuke ensi emutegeere n'ate munnange erinnya bw'olikola mu bubi neera ate liggwawo bubi bantu bangi bavuddeyo nga tebakoze kasasiro ono naye ate nga bali waggulu lwaki gwe oba oyagala okola ekyo
Mama bagezaako fuluma mu kikomera kino batambula mukuba abantu nga ndaba basiibaawo ekyalo kyonna Dani yakyonoonye obwongo naye mupulaninga kukola kyokulaba ngaekitiibwa kya maama kiba tebajja senkawa oba azimbawo sekyo yensonga lwaki tuzze olwensonga lwaki nzize nange njogereko abantu abali eyo bonna mbabuulira ekituufu ekikola ki ekiriwo naddala abali ku kitundu abantu beekabowa mwenna tubeegayiridde muli bakyala muzaddeko byonna ebigenda mu maaso tukimanyi mubiraba abasanyuse basanyufu abatali basanyufu naye tusaba tukakkane tusaba abantu bano temubasosola tusaba byonna ebigenda mu maaso kireme kubeera kyakuzanyisa leero kiri wagundi naye olulala kiriwo senga obudde bukeera gwe abadde aseka ate gwe nofuna ekisukka ku ekyo mwana yaleeta tamanyi mulenzi namugjeewa kuba enaku zino n'abazadde tebakyalina budde bugenda kukola research anoonyereze ku famire mwana wange agenda mu famire ki tekikyaliwo leero kiyinza okuba kiri wa mama Mildred nga gwe muli ku kikomera mukikuba mubalemeseza n'ofuluma balinamu omwo abaana abato osanga balinamu abawala abatannafumbirwa omukaana ajja atya mu kikomera kyekimu nti azze kukyala kituufu naye nga bonna twongera okubeetondera bekyakosezza bekyayisizza obubi naye ng'amazima nsaba ebigambo Dani byayogera temubiwa matu kuba si bituufu yadde amanyi tulina ekizibu kati ng'abakazi batupeintingako ekintu ky'obuyayino Diana ng'oyogeza amazima yennyabo otya Katonda oli mukazi mukristaayo yennyabo olina abaana mulimu abalenzi ekyo abaana abo ab'obulenzi bagenda kuyita mu bizibu bya Dani byaga nti byayiseemu oyogera oli maama Dani byayogera bya bulimba bannange amannya agange nze Naalongo owa Bridals njogera ku magulu gange abiri nga ntya Katonda okutta abaana bange bensinga okwagala ennyo oba bazadde bange Dani ebigambo byayogera ku Nawule Mildred byonna bya bulimba ate naawe mukulu Dani nkimanyi ku mutima gwo bw'oddayo ewaka ne weebaka mu buliri manyi kyokola omanyi kikyamu naye olw'okuba nti kirabika waliwo kyoyagala okuyisaawo naye nga nze manyi mu mutima gwo kyokola nze nkusaba nnyo message eno nsaba ogiwulire Dani nkusaba nnyo olowooze nnyo think thrice nga tonnakola kiddako ono Mildred yaliko mukyalawo tekijja kuvaawo yaliko maama w'omwana wo tekigenda kuvaawo kulwaki oba otuuka mwene embeera Dani oli musajja mulungi osobola okufuna omukyala omulala nze nandisabye obusungu bukakkane nandikusabye okakkane bino byokola birekeraawo tabituyamba n'omwana waffe gye yeebase eri wansi akulaba nga byokola si bituufu togenda kufuna mirembe ng'otulugunya maama we kisaaniddaawo oyonoonye famire ye naffe otwonoonye bakwano ba mukyalawo bambi tusaba tukakkane bagamba bugubugu si muliro okitegeera ssebo neera nze nnyongera okukatiriza ensonga nti Dani byonna byoyogera nabiwulira byonna mbiwulira nakati nkyabiwulira byoyogera si bituufu ate nga naawe ku mutima okimanyi bambi tukakkane bwekityo nno tugenda kusiibula Diana Bridals mujje bannange muwagire abalina emikolo mujje alina engoye ennungi ddala ate nga mukyala akwata mpola ddala akakasitoma ke yankalabye nti ne bwaba bize ku mulala avaayo naawe ate najja n'alaba abaana kiki bakuwadde Dani mukwano gwange omulungi nkomawo okukunoonya gwe ne Katonda wo omanye ekiri ku mutima gwe Dani bw'oba oswazizza maama w'omwana wo Mukama tasasula ng'ofudde wano wennyini ku nsi wagenda okusasulira Dani tuula wekka ng'oli wekka ng'oggyeko zino kamera ziwabya zino kamera oyinza okuba erinnya olyagadde oyinza okuba olinnya olifunye ab'ekyalo bakuwaanye naye bw'oba omanyi nti Dani byokola si bituufu nga n'ebigambo byoyogedde ne damage gy'otadde ku famire ya Mildred nga naye bw'otuula wekka bw'oti mu mutima owulira nti bya bulimba tuula wekka nga tolina muntu yenna gw'oli naye weekube mu mutima oveeyo weetonde bw'oba wulya byogera bya mazima bisigaleko
lwanirira amazima naye bw'oba owulira by'oyogera bya bulimba amaziga g'omukazi yakuzaalira omwana gakaaba Ddaani gagenda kutambulira nze kubuulira kyakubira omukyala yenna ali eyo alaba Ddaani bw'aba alimba zisina sayidi gyendiko because ne mukuŋŋaanya mazima Ddaani bw'oba olimba ng'era maama we yafuga amakaago ne bw'onoofuna omukazi omulala agenda vaayo mu mawulire Mildred ayinza okuba yatenguse omutima nga tajja kwogera mazima kwogera abantu bamutegeere naye gw'onoofuna owookubiri yayinza okukwabya famire ya Mildred erinnya ne liddawo kuba ojja kuwasa era bangi kati abalaba ku byewayogedde neraavu gy'olina empitirivu eyo bangi abagenda otenguka omutima nga badduka ewa Ddaani abawase naye ate oyo yennyini gw'onowasa ayinza okuba gogenda okuleeta Mukama okukusasulira okutubuulira amazima gaali gatya nsaba famire ya Mildred maama ne taata nzomanye eyo yo maama ne taata mbaagala nnyo lwa nsonga era mbawolereza tebaba nnyo mu nsonga zino ffe tubaleetera ne tubalaga abaami bano era ffe tubakkiririza nti bamaama twagala mwami ono gwe mbaleetedde nammwe mumwagale kiva eri ffe okuba nti twagala abaami baffe ne tubaleeta bazadde baffe ne balyoka babaagala abatuuze beekabo mbasaba mulekeraawo kapusha kemutadde ku famire ya Mildred bwe mba mwagala amafumu gonna mugakube Mildred mugajje ewaabwe mugajje ku maama ne taata kuba kati tulinawo ebintu ebitannategeerekeka Ddaani atugamba maama Mildred ye mubi Mildred atugamba n'emikwano gya Mildred nti maama wa Ddaani ye mubi kati n'ab'ekyalo kya maama wa Ddaani gy'ali nabo bamuteekeko akazito muleme nnyo kubeera nga sayidi yonna mugikuba sayidi yaki yaba Mildred kuba kati ebintu byonna tebinnategeerekeka akazito tukajje ewa maama waba Mildred abazadde abo tubaleke kuba simanyi kyemusiina temulina kyemufunamu singa enkya Mildred aluuzinga bazadde be olwaka puresha akommwe abatuuze temwateekawo abatuuze bano babeddewo ne famiri y'aba Mildred lwaki bandibadde beefuula bwe bati okutuuka kweyo extent nga bamanyi bano batuuze bannaffe nera nga kyenkya bayinza notuyamba mu kintu kimu bwe kiti oba kibi nera nga wewagambye nti kubanga nera bw'otunuulira nnyo abantu abaliwo nga Ddaani azze abaana abato be basinga kuba waaliwo akajagalalo then ne bano Ddaani alina abantu be yapangisa ne babeegattamu ffe abantu abamu be tulowooza nti abo abantu bonna baaki bakukyalo ate neera ensasage bwegwa ku kyalo abantu balina okujja temubulamu ate temubulamu abo abaali bagamba ho kibaguddeko abasagambiza babaawo abanyumirwa babaawo bwekiba mbasabira birungi byereere Ddaana mbasabira kino nakyo mukiguse naye ensaba yenna alimba Mukama omutulage mu bbanga ttono nnyo kino nakyo tukiguse kino nakyo kiveewo famire enyigirizibwa bwebanga yentuufu Mukama okitulage bwebanga si yentuufu bakisasulire ekintu kyabwe naye nsaba abako nkiddamu nze sigenda kukoowa kyogera mulekeraawo okujja ku buko ne muswaza abako tebinyuma bangi mugenda kuyombera kuno bangi mugenda kunvuma obuyaayi naye nze tewakyali kipya kyemuyinza kunvuma tebinyuma omuka agenda ku buko n'osaba ebintu tonyuma naddala omuko kati ng'ow'emyaka 8 ng'ojja okusaba ebintu tebinyuma like tusigaze respect eyo culture wise n'eddiini etusigalemu omukazi yakuzaalira omwana byonna bye mwayitamu omuntu yenna gw'olabye obwereere bwo oba alabye obwereere bwo oba gwe n'olaba obugwe omwaganye ekitiibwa Mildred nkusaba oyinza okuba watenguse omutima olina ennaku mpitirivu nnyo naye vaayo olwanira ekitiibwa kya famire bw'oba oli ku mazima kati fungizanga abakazi twavamu ebyo ebyokubeera depressed twavamu ebyo ebyokukaaba vungisa lwana ng'omukyala olabe nti ekitiibwa kya famire kidda olabe nti olwanirira rights zo ng'omukyala bw'oba ng'oli mutuufu neyanziza nnyo neyanziige tubadde ku Jim Bridals mbadde ne Diana mujje mumuwagire Shamimanja 18 November ndi ku Serena Hotel Kampala tugenda kubaayo ne show y'amaanyi ddala festival y'amaanyi ddala ng'etegekeddwa nze kennyini so mujje njagala okwebaza ba sponsors bange ECC NCF National Culture Center Code Base njagala okwebaza nnyo omulala
yes bagitani design sphere nabo we bali abo bakola ku mental health naddala nga abantu bangi abalina mental health problems so mujja mu programs ezo bakuyambako okuwulira nti ebyo ebizibu byolina byomutwe stress biki obeera depressed bufumbo ng'obwo kati omwana Mildred ayita mu mbeera eya mental health problems kati asobola okujja programs zibeera za bwereere nabo baliwa bamu ku ba sponsors bangi bakyajja ku board era we naatera press conference nga bangi kwe bali ku board tusubira aba sponsors bangi abanene ab'amaanyi okuyingira gigenda kuba emitwalo 10 emmeeza ya miliyoni 3 tuyinawo exhibitions wabweru naddala bagenda okuba ne business zaabwe tuyinawo tables ezo mujje tulange business ate mujje muwagire talent z'abana Uganda gwe wenna ayagala okujja mu workshops waliyo okusoma oyagala kuyiga bintu byonna ebiri mu okuteekawo production bweyina okubeera mwe muli okuwandiika kwambala kola makeup wa stage kola biki okitegeera kuwandiika kuzannya workshops we ziri za week number n'eza bwereere so leeta omwana wo leeta maama wo leeta ani yena yali ayagaddeko okuzannya ajja ayige ku bwereere tunyumirwe ffenna ate climax yaffe yeeyo eri ku Serena Hotel Kampala neyanziza nnyo neyanzegesha nemanja gemanya gange Zubeda Byantalo oyagala kuncontactinga enamba kweri ku media handles zange zonna yeye namba bajja kukolako bulungi nnyo era ojja kuba nange ofuna bulungi sponsor yenna naawe ayagala okujja ku board protocol yemwe namba kweri contact that number oba osobola okujja ku offices zaffe ku Nkrumah Road kizimbe bakiyita Light Building room eri K08 enamba y'essimu eri 0702 935078 muleeta abaana tubaweeyo kachansi akasoma bajje bayige ba professors we balina abantu bangi ab'amaanyi abaludde mu art industry bajja kuvaawo nga talent tugitereezezaako yes tujja tubaale tubalage production yetuufu erina kubeera etya yeyo egenda okubeera ku Serena Hotel Kampala eri about domestic violence mukyala yenna ali eyo wakutunyiriza mu bufumbo omwami ali eyo nga naye watunyizibwa mu bufumbo abaana abali eyo abayisibwa obubi mu bufumbo mujje kino tusobola okukimala tujja kimala nekyokutunya abakazi tugenda kukimala kijja kudda mukyalo 10 miliyoni 3 Zubeda wammwe wano